Video eno temuli kukakkanya okuvvoola wadde okuyisa amaaso omuntu yenna naye nina kibuuzo obubuuzo baganda bange ne bannyinaze. Juliana Kanyoomoozi lwaki taziika? Omuganda agamba nti munno mukabi ye munno ddala naye ye Juliana Kanyoomoozi mukabi ka banne nga tabeerawo. Kibanga mwana wa kitaawo ne nnyoko bw'anaafa n'ogaana okujja okuziika tukusuubira okuziika omutaka wo ku kyalo. Bannange tukkirize nti music industry oba music fraternity oba art fraternity eringa nga family. Bonna abagirimu ba Luganda era y'ensonga lwaki omuyimbi omu bw'afuna obuzibu bayimbi banne be basooka. Ow'omupiira bw'afuna obuzibu abazannyi b'omupiira be basooka. Omuzannyi wa firimu bw'afuna obuzibu abazannyi ba firimu be basooka. Munnabyabufuzi bw'afuna obuzibu bannabyabufuzi be basooka. Naye ye Juliana Kanyoomoozi bayimbi banne ne bafuna obuzibu tabeerawo, taziika, tayabya nnyimbe, tabeera ku nnyimbe ate era talambula balwadde. Kakati naffe tubuuza obumu mu ye eri baganda be bwe bava mu industry emu bwe buliwa si mu bubi baganda bange ne bannyinaze. Wekitaba ekyo nga Juliana Kanyoomoozi yawambadde kabaka wa Buganda kubanga mu nnono za Buganda Ssaabasajja Kabaka taziika takubagiza mu buntu era katunula ku mulambo. Kakati ne Juliana Kanyoomoozi oba ye kabaka wa Buganda nga tetumanyi nga yawambadde Ssaabasajja Kabaka. Juliana Kanyoomoozi lwe yafiirwa omwana abaaliwo nga family abaasooka omwebungulula nga bannabyabufuzi tebannajja, ab'emipiira tebannajja, abaki tebannajja, wallahi baali bayimbi banne. Bayimbi banne baaliwo naye batayimba genre ya music emu. Wadde music waabwe ayawukana naye bayimbi banne baaliwo ne bootasuubira kubeerawo abataali bakwano be baaliwo. Baruna Dimayinja baaliyo, Bamisachi baaliwo, Bajofre Lutaya baaliwo, ne Sekamatte Grace wamu ne Sserugga ne babaawo. Abayimbi abaalaga ne babaawo, abakadongo kamu ne babaawo, ababuli kika ne babaawo babugirize munnaabwe mu kaseera ak'ennaku. Naye tubuuza ye Juliana Kanyoomoozi mu kaseera ak'ennaku nga bayimbi banne tababeererawo munaagamba kayeekolera kalippira buli muntu. Naye no video temuli bya bufuzi okukkakkanya omuntu yenna wadde okuvvoola naye neebuuza bwebuuza nti ak'obuntu ye Juliana alikoolesaako ddi? Obumu ye Juliana aliboolesaako ddi? To the extent nti ne bwe yazaala omwana oluvannyuma lw'akaseera bambi ng'omwana we Keroni yasooka afudde Mukama amuwummuze mirembe. Bayimbi banne ab'enjawulo baali basanyufu nnyo okulaba nti muyimbi munnaabwe azzeemu okufuna omwana. Naabo bulijjo abatayogera naye baapositinga nti munnange Omukama mulungi yogayoga Juliana Kanyoomoozi. Naye ye Juliana Kanyoomoozi ono atabaawo ku lwa banne anaaba atya? Bannange si mu bubi yadde ka posti nti gundi afudde takateekayo, tagenda yadde okukubagiza, tagenda yadde kulumbe. Kale twaligambe tali mu ggwanga nene Facebook page yeti yagenda nayo yagireka mu Uganda. Muyinza okugamba abali wano nti omanyi kyo batali mu ggwanga n'ebirala. Nene Facebook account ye teyagenda nayo Facebook page ye kupostingako nti bannaye nga bitala ebya gundi. Bannange wadde tuba n'empalana n'abantu naye oluusi we bafa naffe tubikkabikkako kubanga tutya okuswala. Nogamba nga kitalo gundi kubanga ekyo kiri mu mpisa zaffe ez'ebyobuwangwa nti okufa kwe kulina otugatta ebiseera ebisinga era nga bw'olaba Honorable Nsereko yatwalako His Excellency Bobi Wine gye buvuddeko. Naye bwe basinkanye kufa baatudde wamu era ne bawaanyisiganyaako ku maloboozi ne bawuliziganya ekibadde kitutte ebbanga mu bufunze okufa kwa Kato kwabagasse. Naye maama gwe ne bwoba n'obusungu ku muntu busungu bwa nnabaki obwo bw'olina ku music industry namba. Kisakye yafa mpaawo Kanyego kaava gy'oli, Aŋŋume yafa mpaawo Kanyego kaava gy'oli, Omugenzi Maiso yafa mpaawo Kanyego kaava gy'oli, Babadde Bitama baafa mpaawo Kanyego kaava gy'oli. Owange tubuuza gwe eddoboozi lyo liriwulirako ddi mu bitalo? Oba olina ekirimi ng'ekigambo nga kitalo kikumenya okwatuukiriza? Kale twaligambe nti tosobola kubaawo mu buntu naye n'oweerezayo ku bubaka obukubagiza mu buwandiike oba ne mu ssente. Ne byonna tebikolebwa. Bannange Juliana Kanyoomoozi ye gwe kabaka wa Buganda nga tetumanyi? Tunnyonnyoleko oba nga gwe kabaka wa Buganda nga tetumanyi. Naye munnange music industry eringa family yo kubanga ye yakwola era ye yakubeererawo ennyo mu kaseera ak'ennaku, mu kaseera ak'akazigizi. Naye gwe olibeererawo ddi? Bayimbi banno Juliana ndowooza bukya music industry ebaawo omuyimbi omu gwe yaakaziika abaakafa yali ndowooza radio yekka, abalala tebamukwatako, taziika
talambula balwadde tayabya nnyimbe bwe njogera nga akayeekolya kalipira buli muntu naye nedda banno bakubeererawo naye naawe babeererewo kaako olumu kata abadde asiiba wala katanga His Excellency Bobi Wine okuva ku Monday paka ku Sunday n'amukeryako ne mu wiiki ejja ku Monday naye His Excellency Bobi Wine yagambye okufa kubeera kufa omuntu wadde akukalakata naye ekimugwana si kufa era yanyoleddwa wamu ne bannayuganda bonna ne art industry yonna bwe pona abafamile ye ne maama ye Juliana Kanyomozi yadde ka positi just ka posti Chris Evans watu bwe yakaba just drop omuyimbi ovaako ki naye nange mbuuza Juliana Kanyomozi ovaako ki just ka positi gwovaako ki okulaganga obumu mu banno bakolowooza oli munene nnyo okusinga music industry nti gwe bw'ofuna obuzibu bonna bajja kwagala osika amasannyalaze bonna bajja kudduka buddusi ojja beeziikira nze nkubuulidde wadde ng'essaawa eno oli muka munene simanyi oli mukaani naye manya nti eyakwola yali music industry eyakutembeeta oyo omunene gw'olina n'asobola okukula ingira oli afuluma you understand kyova oluusi omu bw'ajjirayo munne enjala nga n'oli amugamba nange nja kwogera dda tewo w'okola ekiro basebo ne banyabo muwulirize ebigambo bino kyekindeese muwulirize ebigambo bino abamu ku basajja bye baayogera nga boogera ku ffe be bannaffe be bayita ba political activists wulira. I want you to listen to those words carefully. Yeah, I want these words to be played so that every one of you gets the chance. Era abantu abalina okufa kwe kuli Nambooze kwe kuli Nsereko Muhammadi tebayinza kwenenya abantu bano nze mbadde ndowooza bayinza okwenenya ssebo kati kankubu Lwanda okutereera kati weeri ku speed kwekulaakulana ne babala kujjawo elements ezimu ne zivaawo. We have 45 million of people of Ugandans right now, but they are suffering because of the cocoon of individuals. Okubonaabona kw'abantu obukaddana mu obutaano buyimiridde ku bantu abatawera 50 oba abatawera 300 abalina okuvaawo ne bafa Uganda nefuna emirimu. Nambooze Ssemujjunganda Kano Kiza Besigye Bakina Muhammad Nsereko bano bonna batwatulina bonna balina okufa ne bavaawo Uganda okute Museveni wamu nga mwali Uganda okutereera bino mulimu balina okufa. Let me tell you kojja balina okufuna nze mbadde proposing kubanga ekalanga leyo tugenda kufuna ekkomera bakwate tubatu basebo ne banyabo ekindeese olwaleero kwe kubabuulira ebintu ebimu. Ekisooka abantu baffe abamu bagenda ne boogera ebintu nga balowooza bo babikola ne be babikola nabo ne be babikolako nga balowooza olunaku terugenda kutuuka. Naye kino kye mbagambye njagala muwulirize what two, I think these are goons and I consider them goons. One is one gentleman called, I think, Sudi Magezi. I think he has a mental problem. Yali ayogera with one gentleman who I don't consider very stupid, but ainamu akategeera, but he doesn't use his brain well. Gwe bayita Lumbuye. Lumbuye Fred ne mujega munono kojja eyita kojja omugezi whom I know as Sudi Magezi ayina kitaawe musajja wa buvunaanyizibwa ne maka ge yali avaamu ga buvunaanyizibwa.